Endwadde nnyingi ezimerukawo ku bantu ab'enjawulo naye nga endwadde ezisinga omuntu ayinza okwebuuza nti ziva ku ki? Kati okugeza, tuyina endwadde ey'ettalo. Endwadde ey'ettalo ebigireeta bifaanagana omuntu bwe yandirwadde enjovu oba entunuka. Obulwadde obwo bwonna businziira mu kitundutundu ekya mukama waffe Kabaka Ndawula. Kyokka mu Bwakabaka bwa Ndawula, akatundutundu akaviirako omuntu okulwala ettalo katudde mu mayembe. Singa mu kika Lubaale baba banja nnyo, muba mulumbibwa ebirwadde okugeza nga amayute, ebitulututtu ebizimba ne bifuuka nga nnamusuna. Abantu abamu balwala endwadde gamba nga amalookooli oba eddookooli. Abamu n'ozaala omwana nga alina ebbango. Ezo zonna ndwadde za Kabaka Ndawula, era ebbanga eryo liba lituddemu ekitundutundu ky'omulongo ayitibwa Kizza, era ng'omulongo oyo mu katundutundu ako aba Kabaka Ndawula yennyini. Okitegedde? Abalwala amabango. Kyokka ndowooza bwe tugamba nti abalwala amabango eba nsobi, kubanga ebbango omuntu azaalwa nalyo era ne limunywa, ne limunuuna, ne limukenenya. Aba talina kabina, wabula ebbango gye litudde waggulu, omuntu oyo wagejja nnyo era ne mu kifuba ne wagejja. Kale n'ebbanga eryo mu kika mubaamu ebbanja lya Kabaka Ndawula. Eddookooli kitundutundu ekitudde mu Bwakabaka bwa Ndawula, kyokka eddookooli litegeeza nti muba muzibidde empewo ebbanga eddeneko. Era abantu abamu okulwala amalookooli, mu kika mubeeramu abantu abaludde nga boogerera mu ndagolago, gamba nga obusaakaavu bw'obulago. Oli n'ava mu bbanga nga ye enjogera ye obulago bwe bubeera busaakaavu. Abantu aboogerera mu bulago busaakaavu obeerako empewo naye nga zitutte emabega emirembe gya mirundi ng'esatu nga tezifuna kkubo lijja kwogera. Akati ne mujja muzaala omwana oyo nga musaakaavu wa bulago naye kaba kabonero akalaga nti waliwo empewo ezaazibirwa amakubo, nga mu kifo ky'okujja okweyogerera abantu mwasalawo mwe muba mweyogerera. Okugeza nga bwe munaagaana okusamira, empewo n'esalawo n'ejjayo n'ekutuula mu bulago n'oyogera ng'oli musaakaavu. Abantu abatuukibwako obubonero obwo muyina okwegendereza ennyo nga ggwe endagolago zo mu maloboozi go nsaakaavu, si mirembe. Olw'okuba tolumizibwa, naye ekyo generation yammwe bw'emala okufa oba si ekyo mu mulembe gwammwe musobola okusangamu ebintu eby'entiisa ng'okulumbibwa endwadde ez'enjawulo, gamba ng'amalookooli mu bantu abamu mu famire. Kyokka eddookooli litera okukwata omuntu nga emyaka gigenderedde, n'owulira nti bamututte emulago ne bamulongoosa obulago. Okulongoosa obulago si kwe kumala ensonga, era babulongoosa era ofundikira emimiro gye gikusse, kubanga kubeera kuwakanya mpewo. Ekirala, abaana bazaalibwa nga bananaagira mu kika. Okunaanaagira guba muzimu nga gwa jjajjammwe. Jjajjammwe oyo abanga wakubiri emabega, okugeza nga bwe munaaba ne kitammwe naye nga muyina jjajjammwe yazaalanga kitammwe. Kati jjajja eyazaalanga jjajja oyo be batera okuleeta obulago okunaanaagira. Jjajja oyo aba wakubiri, jjajja azaala kitammwe naye jjajja oyo addako oyo aba yasooka jjajjammwe ono, jjajjammwe owookubiri oyo.
emirembe gyo gye givaako abaana endagolago okujjamu okunaanaagira. Kyokka ekitundutundu ekyo bw'omala okukiraba ku baana ng'obazadde nga munanaagira, mwandibadde mudduka za mbwa ne musamirira lubaale oyo abaana basobola okukoma okunaanaagira. Era emirembe bwe gigenda gikula okunaanaagira kutera okulondoola mu famire. Baga nti ne ssengawe yali anaanaagira, oba kitaabwe yali anaanaagira, oba jjajjammwe yali anaanaagira. Entunuka bulwadde obukwata engalo oba ebigere. Era entunuka eyo bw'omala okukizuula nti ekukutte, obubonero bwayo otandika olugalo okukutujja n'okuzimbirira mu mabbali g'enjala. Kyokka tewandigirinze nnyo kutuuka kuzimba engalo eyo. Wandibadde odduka za mbwa n'ogitunuza mu ttooyi. Ttooyi yeegema entunuka eyo obutakukwatira ddala. Kyokka bw'oba tosobodde kufuna ttooyi, bafuna eddagala eriyitibwa muzikiza. Muzikiza n'omugattamu ebikoola bya kafumitabagenda oba kafumitabagenge, n'obiyengera wamu n'obigatta n'obisiba ku lugalo olwo. Ebiseera ebisinga obungi luwona, kuba nze njagala nkuwa eddagala nga lijja kukuvumula kafumitabagenge omuzikiza, n'obigatta wamu ne bikola bulungi supu ng'obiyenza oba obikunyizza n'okakasa nga supu bikaaba supu. Kati supu oyo yayingira mu lugalo olwo era terweyongera mu maaso. Ekinene ennyo luyinza okukutujja ennaku nga 2, naye nga tonnatuuka ku ebyo bw'okizuula nti olugalo lugenda kukwatibwa entunuka, badduka za mbwa ne batutunuza mu ttooyi. Kubanga ttooyi yeetuddemu ebyama bya Kabaka, ate olugalo olwo luba lulumbiddwa ekitundutundu ky'ebbanja erya Kabaka Ndawula, ate nga Kabaka yagema Ndawula kubanga ye mutoowe. Oli ye Waswa, ono ye Kato. Obanga azze okuloopa ewa muganda we, entunuka tebagiroga. Okitegedde? Entunuka ejja mu kitundutundu kya bwampewo. Era amayute, ejjute litera okukwata mu nkwawa, litera okukwata mu bitundu eby'enjawulo ebikusifu, gamba nga ku bisambi, okitegedde, oba mu nkwawa oba ku mukono oba ku kisekeseke ekyawula omukono n'enkwawa. Ejjute lye balisiigako muzikiza, balisiigako kafumitabagenda, era ejjute eryo lisobola okubula. Kyokka ng'ejjute lizimbira ddala ne likola amasira, lwakuba nti teriwangaalira mu bulwadde bwalyo, wabula buba bubonero obulaga nti waliwo ekitateredde mu kika kyammwe. Olw'obeera ng'okwatibwa amayute obaako ennyota eya Kabaka Ndawula. Okitegedde? Akati twagala tuwulirize omukulu ono. Omukulu ono agamba nti alina jjajjaawe mu kyalo, alabika nga yalumbibwa ettalo ku mukono. Kyokka nno ettalo si kirungi kulitwala mu malwaliro ga kizungu, kulikuba mpiso. Kati twagala tuwulirize omukulu ono, ate tufune n'eddagala erivumula ettalo, kubanga lyo ngenda kulibawa weewaawo. Genda mu maaso ssebo, oli ku mukutu gaggadde ogw'okumanya n'okutegeera. Genda mu maaso ssebo. Jako mukama wange ekirala kabuli bwe nkuwadde bwe naakulosemu nga ndaba nkutejjambya ne ffene nga bandagirira eddagala. Oba kuba kituufu waliwo omukyala jjajjaffe ali ku kyalo kuno yalwala omukono guliko ettalo, baamukuba ettalo. Kati simanyi mukama wange eddagala lye bandagiridde mu bubaka obwo lye mbakozesa, ate kati simanyi oba nannyanukula kati mukama wange. Kakati ensonga y'ettalo ekuzuuzumbya omutwe. Ettalo likwata mu mukono, ettalo likwata mu kugulu oba ekigere. Abamu no baga nti ettalo baliroga bulozi. Naye njagala okubuuza, omuntu tolina ky'olina, sigamba nti olina bibanja binene, mataka manene, olinaga nti bandoze.
singa abantu baali tebasudde ennono bandibadde bamanya endwadde ezisinga kwe ziva. Naye ennamba esinga abantu baggweredde nnyo mu kukwata amalogo, bankutteko amalogo, banzuddemu amajinni, bandoga, bansindikira amayembe. Naye ennamba esinga obungi abagamba bandoga abalubaale. Sijja kugamba nti eddogo teririiyo, eddogo gye liri n'abaloga gye bali era n'abatega bannaabwe gye bali. Naye ennamba esinga obungi abalubaale nga y'abasumbuwa. W'omanyira nti abalubaale kwe kukwatako amalogo olwaleero n'otunulayo omwezi gumu era obulwadde nga bwe baabujjanjabira ne bukomawo bwo bwennyini. Kati awo oyawulira noga nti gano si malogo, kubanga bw'ogenda ku musawo w'amayembe, amayembe gatuuyana nnyo go mu kulaga obubonero gaba gakola nnyo era gakulaga nti galwanagana nnyo n'eddogo. Ne bakwatako olwaleero n'enkya n'oddayo ne luli ne bakuddamu. Naye ebirogo bye bakwata ne bigaana okussa omukono wansi era ne kibeera nga kiddamu mu mwezi guno n'otunulayo wiikisi 2 oba mwezi oba myezi 2. Ebiseera ebisinga obungi naawe oba olina okutunula n'olaba nti mayembe gakozesezza amaanyi naye obulwadde bugaanye okuwona, n'omanya nti ono lubaale yennyini yantega akakodyo, lubaale yannuma. Eddagala ly'ettalo njagala ogende ewali ekitooke ekiyitibwa ekivuuvu. Ekitooke ekiyitibwa ekivuuvu osimeko emirandira gyakyo. Nkiddamu, eddagala ly'ettalo njagala ogende wali ekitooke ekiyitibwa ekivuuvu. Ekitooke ekiyitibwa ekivuuvu kiba kifaanana nga Musa, kyokka kyo ekyenjawulo nti kivuuvu bamufumba era kivuuvu awooma nga gonja era awunya nga gonja era aba n'eminwe nga mimpimpi wabula nga minene. Oyo kivuuvu. Ofune emirandira gya kivuuvu ogigattemu eddagala eriyitibwa olukwatango. Olukwatango luba n'ebikoola nga bya kiragala nnyo nga luliko amaggwa ga malobo. Olukwatango lumera nnyo mu ttale ekkalukalu era bwe lusiima awantu kumpi lwe luba lumeraamerawo lwokka era teruyitwamu ngo, baluyita olukwatango. Waliwo eddagala lye bayita olugobango naye tetukulagiridde lugobango wabula tukugambye olukwatango. Olukwatango olugattemu emirandira gya kivuuvu. Mu mirandira omwo n'eryo eddagala oteekemu eddagala eriyitibwa omuzigo omuganda. Okitegedde? Omuzigo omuganda oteekemu kakisula katono. Okitegedde? Kakisula katono. Eddagala eryo olinywe nga lyagala okuwolerera. Onywe amakkatikati ga nayisi oba ag'ekikopo ekya ttampeku. Eddagala eryo njagala olinywere ennaku ennungi 9. Ojja kulaba nga oteredde oba nga omulwadde ateredde. Ettalo bwe linaagaana ombuuza ekikola ekyokubiri. Kati nkulagiridde ekisooka. Omanyi bagamba nti nawolovu tafiira ku bbala limu. Naffe tuba n'ebikola eby'enjawulo ku ddagala. Singa oba onnemeredde ate nenzira ku pulaani B, ekikola ekyo bwe kigaana era oyanguwaza mbwa n'onneebuuzaako eddagala eddala. Kale nno nsuubira nti eddagala lino lijja kuyamba n'abalala. Naye nga ettalo kitundutundu kya mayembe. Okitegedde? Gaba gabanja mu kika naye ettalo kirwadde ekisibuka mu Bwakabaka bwa Ndawula, wabula nga bw'oga nti Ndawula Kabaka aba yakuwendulira ekitundutundu ky'amayembe. Okitegedde? Endwadde nnyingi. Tulina endwadde ezikwata mu busolo bw'abakyala okugeza ng'omukazi w'anaga nti buli lwe nsitama ku kinaabiro
wansi nnumbibwa obulwadde batubuyite UTI oba Candida naye ng'ekinaabiro kwa sitama kikyamamu abalala naye bo nga tebabufuna oba ttooyi n'abalala bazigendamu naye bo tebafuna bulwadde obwo. Kale nno bw'okizuula nti gwe buli ttooyi gy'ogendako wansi wakyankalana mu kasolo omukazi oba olina okumanya nti kabaka ndawula akuluma ze zimu ku ndwadde ezireetebwa obwakabaka bwa ndawula. Obulwadde obulala era obukwata mu busolo bw'abakyala bwandibadde busundo. Bafuna obusundo wansi ne bujjako n'obusalika. Okitegedde? Agenda okufuka, afuka yeenyiga. Olaba mukazi ku lwayo gye yagenza okufuka kumbe afuka aleeta mpola mpola bw'agusiba bw'agutta bw'agusiba nga bimubalagala. Ekyewuunyisa nti omukazi ali mu mbeera eyo bw'aba okukyalira omulenzi oba omusajja yeegumya, omusajja n'amaliriza omukolo gwe. Olaba mukazi kwesika noga nti oba kunyumirwa. Kumbe mukazi wattu yeekaza bwekaza tayagala mukwano gufe ate oluusi wamusuubizza akasente ne yeegumya gwe ngolooza nti oluusi y'ensiiyiriza eya bulijjo. Kumbe ensiiyiriza leero gy'asiiyiriza wansi wamuluma. Okitegedde? Ate nno bwe lugwa ku bantu abeekomba wansi, ekyo nno ekintu ky'okwekomba wansi kikyamu. Ne lubaale takyagala era takyagalira ddala. Okitegedde? Akati abantu abeekomba wansi, omukazi wa busundo, obusundo buliko obusalika buliko obubwa, oluusi alina obubwa wansi. Abakazi abo lubaale ndawula baaluma, oluusi alina obubwa wansi. Kati mu kujja akwetegekedde, akwesosa akusabye ebbaafu, anaabyeyo bulungi naye nga alina obubwa ate mwakoze pulogulaamu tayagala agisazeemu. Oyinza okwagala abalala, ayagala akumatize. Akati no bano abasajja abalinga abatalya mmere, abalinga be balyako emmere gy'obeera ebyokulya biri wansi nga kkayo nga assayo olulimi. Omukazi bw'afuna obwagazi atandika ebitundu bye okufuna ebbugumu ate n'okuttula obubwa bw'alina wansi ne butandika okutonda olusirasira. Olusirasira ne lwegatta n'amazzi gali, omusajja n'ateekayo olulimi n'abanga awuuta ekinyeebwa. Okitegedde? N'abanga awuuta ekinyeebwa. Ebyo nno lubaale tabyagalira ddala era ababikola mwandibadde mweddako. Ate ababikola mu maaso eyo mujja kutonda endwadde ez'akakololo kubanga amazzi g'omukyala galwaliza ddala nnyo akakololo naddala nga emyaka gigenderedde oba ng'ogenze onafuwa omubiri. Kale singa abasajja mumanyi abakyala balina ebizibu bingi nnyo wansi naddala abalina amabanja ga lubaale ti bafuna endwadde ezibalwaza wansi mu busengesenge bw'obusolo obwo. Ndawula nga badde ababanja batonda endwadde ezi UTI, batonda endwadde ezikutula amazzi, batonda endwadde ezibaleetera Candida. Akati gwano n'akutega n'akusaba ebbaafu mu bwangu ddala ne yeekuba ekinaabiro n'agenda n'anaaba bulungi nga awulira tateredde wansi. N'anaaba bulungi wansi waliyo obubwabwabwa wamuluma ne yeekaza. Okitegedde? N'agenda n'anaaba bulungi n'atukula. Gwe n'olowooza mulamu n'ojja n'oteekayo olulimi olufuna ebbugumu n'obwagazi. Obubwa buli butandikirawo aba atonda amazzi nga n'obubwa butonda olusirasira. Abasajja abamu abalina ebirevu agenda okuvayo ng'ebirevu byonna bijjuddemu oluzizzi nga lulimu olusirasira. Ate okitegedde? Olusirasira omwami ne lumugenda mu kirevu mwonna, omumwa gwaliisa emmere guvulubanya olusirasira ate n'alowooza nti lwe lusu lwayo, kumbe lusirasira. Okitegedde? Kale nno abakola ebikolwa
ebyakaseegu bwe bityo okukomba wansi mwandibadde mweddako ekikolwa ekyo mukimala omumwa gulya mmere ne weebuuza nti temulya waka mmere temukkuta munoonya ki wansi okitegedde mbu banoonya okubaagala ennyo n'obutaba kyawambu mbu n'okukola ebyenjawulo mbu okusinga ku balala mbu n'okulaga ono nti nze ndi wa kabi nsinga bwe wali oyagadde mbu okunoonya asingako mbu nze mbasinga ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale n'ebintu ebimu bijja baleetera endwadde nga mwekaza mwagala okulaga nti nno mwe musinga kyokka ng'ate oluusi omukazi gw'obikola n'abalala babimukola kale no akoze olumu ky'oteekeddwa okukola nze ngamba nti y'asinga okusinga okwesakira endwadde oluusi zo talivumula okitegedde kale nno njagala nnyo okubasomesa nga ngamba gaziya obwongo n'okutunula n'okulaba n'okulengerera ewala mu bintu eby'enjawulo ebimu ebituleetera obuzibu okitegedde akati endwadde zonna zireetebwa mukama waffe Kabaka Ndawula ne wabaawo ebisente ebikuba abantu ku magulu oba ku bibegaabega ebisente ebyo waliwo ekisente ekikuba omuntu nga kiraga nti alina olubuto oba mama we alina olubuto ate ne wabaawo ekisente ekijja nga kirwadde kya Kabaka Ndawula oluwumu luleetebwa famire nga tayito yaayo ebanjibwa Kabaka Ndawula oluwumu kyokka ate oluwumu balusiiga singa oyambala olugoye olw'omulala lwayambala ng'alina oluwumu lukukwata oba singa onaabira mu bbaafu zaabo abalina oluwumu oba ekyangwe oluwumu lukwata kyokka oluwumu waliwo oluwumu olujja nga tewamala kweyambisa ngoye za mulala oluwumu olwo luba lwa Kabaka Ndawula abantu abamyuka emimwa ne giba ng'egibabuse ne giba ng'egibabuse naye nga emimwa gimyuse olinga omulwadde w'akawuka naye nga tetokayina nga tolina wakuluma wonna obulwadde obwo buva mu kitundutundu kyakiwanuka okitegedde abantu abakuba amabala ng'ag'abazungu emimwa mu feesi amabala nga ewali ebbala eryo ofaanana Namagoye oba ofaanana omuzungu ekitundutundu ekyo kitudde mu bwa jjajjaffe Kiwanuka aba abanja mu famire eyo okufa obufi nga obusungu bungi era ekintu ekyo kisobola okukulya omubiri gwonna ku ngalo ku mikono mu feesi okitegedde ekyo kisungusungu kya Kabaka Ndawula era abeera akugamba nti singa si ki wali olina kuzaalibwa nga oli Namagoye kubanga Namagoye be bamu ku balongo abatudde mu bwakiwanuka era abaana abo baabamalanga era Kiwanuka abanga eyeeyubudde oba eyeezadde era bannamagoye baabangako emigenzo mu kubaziika nga bafudde oba oluusi ne babula bubuzi ku mirembe giri ekitundutundu ky'obubala obulinga obw'abazungu naye nga butonyeze nga bungi nnyo nga lulinga oluyinja naye nga butonyeze butudde mu bbala nga langi y'abazungu oba Namagoye obwo bubeera bulongo obeerako ekitundu ky'Abasese ekya Lubaale Mukasa nga obulongo bw'Abasese bukubanja wabula buba butudde mu kitundutundu eky'obusungu obwa jjajjaffe Kiwanuka okitegedde kale nno ebintu ebisinga obungi mulina okubyegendereza mulimu abantu abalumbibwa endwadde nga ebintu ebiruma nga amalogo naye ng'oluusi olumbibwa ekintu ne kikutuula mu kifuba oba mu mugongo n'obeera ng'olumizibwa mu kitundutundu eky'ekibegaabega ku mugongo waliwo ekituddewo litera okubeera ejjembe ly'ekika oba omuzimu nga gwe gutuddewo wabula omuntu atannaba kweteekateeka okwetereeza omuntu oyo naye eryo eddagala nja kulibawa lwe nnajja mu audio enaddako
nga mbalagirira eddagala. Ow'ettalo kansubire nti otegedde bulungi weewaawo. Abakuume Lisodde n'eddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.